Abaana bankole bo batabuse era bwe batyo bafubutudde mutabani wa Yusite buhabulwa bagambye nti bakooye okubanga abantu bana abatugumbuzi babeesibako nti bava mu culture yaabwe bo bagambye nti beewaabwe si batemu era bano abatemu abatabana Uganda tebamanyi baafubutukawa kubanga bo obuwanga bwabwe ate n'eddiini yaabwe tebakkiriza kutemula bantu nga bano bengeri ki gye batemuddemu bannayuganda era kibeewuunyisa nnyo okulaba nga mukulu Yoweri Kaguta Museveni awamu n'akabinja ke bavaayo mu maaso g'eggwanga ne bagamba nti ffe tuli banankole ne batwesibako ne batwesibirako ddala bwe batyo olunaku olwaliro bazize omukolo gwa Muhoozi era ne bamugamba nti bwe munaakoma okutta bannayuganda naffe tunaabaaniriza mu kitundu kyaffe banange tusiimye nnyo baganda baffe ab'enkole mwebale nnyo okuwanika ddoboozi lyammwe mwebale nnyo okulaga nti nno twagala eggwanga lyaffe libeemu abantu abatuufu abalina oddikulembera tuve mbano abajja okwenonyeza ebyabwe tuve mbano abajja okubba eggwanga lyaffe tutambulire wamu ne Uganda yawamu Uganda ekulaakulana ate Uganda enaakozesa eddoboozi limu Uganda egenda kuba empanguzi tuyimuke baganda baffe tuyimuke mikwano gyaffe tutambulire wamu tutambulire n'eddoboozi limu ffenna twagala buwanguzi ffenna twagala bukulembeze ffenna twagala bunonozi bwe tunaakolaganira awamu birungi bingi bye tugenda otutuukako era n'obuwanguzi bungi bwe bugenda okuba nga butweyunira wakati waffe n'abalabe baffe tugenda kulaba ssanyu tugenda kulaba obuwanguzi bwereere era twesuubiza nti bwe tunaatambulira wano obuwanguzi bwaffe butuli kumpi nnyo era tugenda butuukako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellence nga bwe yasalawo tukulemberamu era nga bwe yasalawo tutambule naye tusuubize bannayuganda baganda baffe mikwano gyaffe nti baganda baffe bano abalwanira awamu tulabe nga tununula eggwanga kye tuliko tukyagala era tubategeeza nti tujja kufuna obuwanguzi bwaffe awo kati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine abatasimbudde ng'omumpe batandise omugoba mu bitundu gye babadde beesiba ffe tugamba woowe tuba tusimbudde mubbye nnyo abaana b'eggwanga mutemudde nnyo bannansi abantu babakooye buli wamu abantu babakooye tewakyali muntu ayagala kwesembereza batemu tukooye abatemu n'abanankole bakooye buli omu akooye baganda baffe bannange ab'enkole mwebale nnyo bino bye twagala mubeegaane badde ewaabwe mubeegaane baana baffe bakulu bakimanye nti bano babi batemu tubeegaanye njagala kubagamba muli b'amaanyi mwebala okulwana obutaweera mwebala okukozesa eddoboozi lyammwe buli lunaku twongera okutegeera mbu eddoboozi lyaffe lirina gye liraga tebageza ne bakulimba mbu eddoboozi terina kye ligattako era twebaze Katonda olwa Kyagulanyi ffenna tugambe Mukama weebale olwa Kyagulanyi okugula bannayuganda amaaso weebale okugula abavubuka omujiji gwa Kyagulanyi amaaso kuba guno omulembe gwaffe fe abalina okwenuna bajjajjaffe bamaama baffe bataata baffe baatulyamu olukwe bwe baabongoote nnyo omusajja n'atufuga lino ebbanga lyonna nga bo bawuza kimu mbu beebaka balina otulo ekyo si ery'eddembe n'otulo tuweebwa Katonda nze Bayibuli yange gye nsaba God gives the sleep to those he loves nze kasita nategeera ekyo ky'obula mbunyu n'otulo oba neebase misana oba neebase nja kufuna otulo tewali byagamba mbu ate neebase sijja kufuna tulo nja kwebaka nzuke 12 nziremu neebaka essaawa 3 ate nfuna otulo okitegeera amaloboozi gammwe okulwana kwaffe finally kwaddiddwamu nze bwe ngamba tubadde tukaaba kimu nga tugamba bano bakyerupe balekeraawo okusponsalinga balekera okuvujjirira Museveni gavumenti ya Museveni omusimbi ekiwandiiko kya Amerika kye yawandiise neewoninga abantu okuddamu okukolera mu bizinensi mu Uganda kinene era kitegeeza kinene gye tuli bano abantu bafuna sente mpitirivu naye twewola ne tuzireeta naye ate n'okuzeewola bwe bamala okubawola ate bo bennyini ne bazibba ne baziteeka mu nsawo yaabwe. Do you understand that? Bagenda batugamba tugenda kwewola sente okukola kino naye we bazireeta zikola ekyo ze zirina okukola. I swear upon living God singa sente ze baali babba nga every time le bebola sente ne bakola enguudo nga baba bagambe mbuza amasomero ne bazimba amasomero za malwaliro ne zikola malwaliro
mutunulire lubo abantu ababeera ku Entebbe Road Nganze ebbanga lyeri ekigundu bwe kibeddemu bagenda kuzimba eddwaliro ly'emitima sente mpitirivu ze babbiddeawo okitegeera nga batusirwaza batuwuddiisa bewola sente bo benyini ne bazibba ate ne badde omukukamula muffe mbufefa ina okusasula nze nyina okusasula maaka ina okusasula ne muzukulu mwaka gwagenda okuzaala ina okusasula ne muzukulu wa maaka na yadde mwasasule. What kind of nonsense is that? Naye bwe bagamba batandise okulwana naffe okutwegattako, it will make sense for us era kijja kutwanguyira kubanga ono ekibadde kimuwaga ssente. Omuntu afuwa mu ssente era gy'olabe buli afuna ssente akola obwenzi abanyooma abantu ayina engeri gye yeeyisaamu omusajja yenna ng'afunye ssente n'obwaba omukazi mu maka aba takyafugikako naye ssente bwe zibula nga bagonda nga embwa nga bagonda nga kapa. Kati Museveni ekibadde kimuwaga eno n'eno bw'analaba nga bamufunzizza kubanga America teri yokka eyina ba friends bayo eyina balayi bayo beekola nabo mu business bwe begattira wamu ne boogera eddoboozi erimu atalowooza Russia ne China bokka be bagenda omusupporting. Of course those people are not stupid nabo babalaba eze sente 12 trillion ze bajja mu gold US dollars zisobola okumanaginga Uganda eyo budget eba ewedde naye olaba mbu babbi eze sente baziteeka mu nsawo yaabwe. Soon or later mugenda kulaba eno empire y'abanyampi ng'esirira ng'eggwaawo. Bano baminisita be bajja bate bakyalina bwe batambula n'ebyobugaga bye bateeka ebweru bagenda kubiwamba. Nze mugenda kundabira akasattira kagenda okubeerawo. Things are going to happen before our eyes. Tujja kukikkiriza mu twakikoze naye nga Katonda yakitukoledde and it's going to happen. Be courageous. Gwebera mukkiriza ate muli sigala ng'oli positive tokkiriza negativity ye na tokkiriza butwa bwonna okutawaanya okuyingira wadde okuwuddisa wadde okuzza wansi. You're on the right track. Whatever you're saying, whatever blick you're adding, it's making sense. Kyonna kyoyogera, comment yo, pushing you, sharing yo, eyina kyeyongerako. Baana mwe mulwanya. Esaawa zino mbadde sinavana waka amasannyalaze gagenze naye nga lwaki tufuna load shedding ez'ekisiru bwe zityo tebakulabudde nakukulabula sikugamba mboba waliwo ki ekibadde ekyamaanyi balyoke batuggyeko amasannyalaze but the whole village now is silent as a grave. Amasannyalaze bamaze okugajjawo ku makya bwekuti okitegeera bino ebintu bye tukooye amasannyalaze gaffe naye tebasaana kuwoninga tebasaana kugamba kaana abantu tugenda kufuna load shedding agabwe bwe balowooleza we gaviirawo. We want better Uganda. We want good services. We deserve it. Because God had blessed Uganda. We are rich. We have a lot of rich stuff in Uganda to maintain our country and to keep our country. Naye ababbi batunyunamu batulya buli kitegeera. Njagala kubagamba muli b'amaanyi mwebala okulwana obutaweera mwebala okukozesa eddoboozi lyammwe buli lunaku twongera okutegeera mbu eddoboozi lyaffe lirina gye liraga. Tebageza ne bakulimbamu eddoboozi terina kye ligattako. Era twebaze Katonda olwakyagulanyi ffenna tugambe Mukama weebala olwakyagulanyi okugula Bannayuganda amaaso weebala okugula abavubuka omujiji gwa Kyagulanyi amaaso kuba guno omulembe gwaffe fe abalina okwenuna bajjajjaffe bamaama baffe bataata baffe baatulyamu olukwe bwe baabongoote nnyo omusajja n'atufuga lino ebbanga lyonna nga bo bawuza kimumbu beebaka balina otulo
ekyo si ery'eddembe n'otulo tuweebwa Katonda. Nze Bible yange gye nsaba, God gives the sleep to those he loves. Nze kasita nategeera ekyo ky'obulamu bunnyina otulo, oba neebase misana oba neebase ddi, nja kufuna otulo. Tewali byagamba mbu ate neebase sijja kufuna tulo. Nja kwebaka nzuke 12 nziremu neebaka essaawa 3 ate nfuna otulo. Okitegeera? Amaloboozi gammwe okulwana kwaffe finally kwaddiddwamu nze bwe ngamba. Tubadde tukaaba kimu nga tugamba bano bakyerupe balekeraawo okusponsalinga, balekera kuvujjirira Museveni, gavumenti ya Museveni omusimbi. Ekiwandiiko kya Amerika kye yawandiise neewoninga abantu okuddamu okukolera mu bizinensi mu Uganda kinene era kitegeeza kinene gye tuli. Bano abantu bafuna sente mpitirivu naye gye twewola ne tuzireeta naye ate n'okuzeewola bwe bamala okubawola ate bo bennyini ne bazibba ne baziteeka mu nsawo yaabwe. Do you understand that? Bagenda batugamba tugenda kwewola sente okukola kino naye bwe bazireeta zikola ekyo ze zirina okukola. I swear upon living God singa sente ze baali babba nga every time le bewola sente ne bakola enguudo nga baba bagambye mbuza amasomero ne bazimba amasomero za malwaliro ne zikola malwaliro. Mutunulire lubo abantu ababeera ku Entebbe Road nganze ebbanga lyeri ekigundi we kibeddemu bagenda kuzimba eddwaliro ly'emitima. Sente mpitirivu ze babbiddeawo. Okitegeera? Nga batusirwaza batuwuddiisa. Bewola sente bo bennyini ne bazibba ate ne badde omukukamula muffe. Mbufe fayina okusasula, nze nyina okusasula, Maaka ayina okusasula, ne muzzukulu Mwaka gwagenda okuzaala ayina okusasula, ne muzzukulu wa Maaka naye adde mwasasule. What kind of nonsense is that? Naye bwe bagamba batandise okulwana naffe okutwegattako, it will make sense for us era kijja kutwanguyira kubanga ono ekibadde kimuwaga ssente. Omuntu afuwa mu ssente era gy'olabe buli afuna ssente akola obwenzi abanyooma abantu ayina engeri gye yeeyisaamu omusajja yenna ng'afunye ssente n'obwaba omukazi mu maka aba takyafugikako naye ssente bwe zibula nga bagonda nga embwa nga bagonda nga kapa. Kati Museveni ekibadde kimuwaga eno n'eno bw'analaba nga bamufunzizza kubanga America teri yokka eyina ba friends bayo eyina balayi bayo beekola nabo mu business. Bwe begattira wamu ne boogera eddoboozi erimu atalowooza Russia ne China bokka be bagenda omusupporting. Of course those people are not stupid. Nabo babalaba. Eze ssente 12 trillion ze bajja mu gold US dollars zisobola okumanaginga Uganda. Eyo budget eba ewedde naye olaba mbu babbi. Eze ssente baziteeka mu nsawo yaabwe. Soon or later mugenda kulaba eno empire y'abanyampi ng'esirira ng'eggwaawo. Bano baminisita be bajja bate bakyalina bwe batambula n'ebyobugaga bye bateeka ebweru bagenda kubiwamba. Nze mugenda kundabira akasattira kagenda okubeerawo. Things are going to happen before our eyes. Tujja kukikkiriza mu twakikoze naye nga Katonda yakitukoledde. And it's going to happen. Be courageous. Gwebera mukkiriza ate muli sigala ng'oli positive. Tokkiriza negativity ye. Na tokkiriza butwa bwonna okutawaanya okuyingira wadde okuwuddisa wadde okuzza wansi. You're on the right track. Whatever you're saying, whatever blick you're adding, it's making sense. Kyonna ky'oyogera, comment yo, pushing you, sharing yo, eyina kyeyongerako. Baana mwe mulwanya. Esaawa zino mbadde sinavana waka amasannyalaze gagenze. Naye nga lwaki tufuna load shedding ez'ekisiru bwe zityo tebakula kugenda kundabira akasattira kagenda okubeerawo. Things are going to happen before our eyes. Tujja kukikkiriza mu twakikoze naye nga Katonda yakitukoledde. And it's going to happen. Be courageous. Gwebera mukkiriza ate muli sigala ng'oli positive. Tokkiriza negativity ye. Na tokkiriza butwa bwonna okutawaanya okuyingira wadde okuwuddisa wadde okuzza wansi. Ogonanga kapa. Kati Museveni ekibadde kimuwaga eno n'eno bw'analaba nga bamufunzizza. Kubanga America teri yokka eyina ba friends bayo eyina balayi bayo beekola nabo mu business. Bwe begattira wamu ne boogera eddoboozi erimu atalowooza Russia ne China bokka be bagenda omusupporting. Of course those people are not stupid. Nabo babalaba.
eze sente 12 trillion zebajja mu gold US dollars zisobola okumanaginga Uganda eyo budget eba ewedde naye olaba mbu babbi eze sente baziteeka mu nsawo yaabwe. Soon or later mugenda kulaba eno empire y'abanyampi ng'esirira ng'eggwaawo. Bano baminisita be bajja bakyalina bwe batambula n'ebyobugaga bye baateekebwa ente bwezibula nga bagonda nga embwa nga bagonda nga kapa. Kati Museveni ekibadde kimuwaga eno n'eno bw'analaba nga bamufunzizza. Kubanga America teri yokka eyina ba friends bayo eyina balayi bayo beekola nabo mu business. Bwe begattira wamu ne boogera eddoboozi erimu. Atalooza Russia ne China bokka be bagenda mu supporting. Of course those people are not stupid. Nabo babalaba. Eze sente 12 trillion zebajja mu gold US dollars zisobola okumanaginga Uganda eyo budget eba ewedde naye olaba mbu babbi eze sente baziteeka mu nsawo yaabwe. Soon or later mugenda kulaba eno empire y'abanyampi ng'esirira ng'eggwaawo. Bano baminisita be bajja bakyalina bwe batambula n'ebyobugaga bye baateekebwa bagenda kubiwamba. Nze mugenda kundabira akasattira kagenda okubeerawo. Things are going to happen before our eyes. Tujja kukikkiriza mbu twakikoze naye nga Katonda yakitukoledde, and it's going to happen. Be courageous. Gwebera mukkiriza ate muri sigala ngoli positive, tokkiriza negativity ye na tokkiriza butwa bwonna okutawaanya okuyingira kwadde okuwuddisa wadde okuzza wansi. You're on the right track. Whatever you're saying, whatever blick you're adding, it's making sense. Chona choyogera, comment, you're pushing, you sharing, you're eina kyeyongerako. Baana mwe mulwanya. Esaawa zino mbadde sinavana waka amasannyalaze gagenze. Naye nga lwaki tufuna load shedding ez'ekisiru bwezityo tebakulabudde nakukulabula sikugamba mbu oba waliwo ki ekibadde ekyamaanyi balyoke batuggyeko amasannyalaze, but the whole village now is silent as a grave. Amasannyalaze bamaze okugagyawo ku makya bwe buti. Okitegeera? Bino ebintu bye tukooye amasannyalaze gaffe naye tebasaana kuwoninga, tebasaana kugamba kaana abantu tugenda kufuna load shedding agabwe bwe balowooleza we gaviirawo. We want better Uganda. We want good services. We deserve it. Because God had blessed Uganda. We are rich. We have a lot of rich stuff in Uganda to maintain our country and to keep our country. Naye ababbi batunyunamu batulya buli. Kitegeera? Webale nnyo mukwano gwaffe okuva e Mbalala, webale nnyo banange tusiimye nnyo. Bano abasajja bano be mulaba tebasibeeyo, nabo babunzibunzi bajja bano kubba, bajja wano balina byabwe bali banoonya, bajja wano kutugumbula bannansi. Ne bwe tubeyambulira ne tubagamba no nedda mutulimba temuli bantu baffe, bajja kutegeera amazima era bajja genda, bajja kuvayo gye baava. Nze mbabulira tuteekewo abiri ne bano okugenda kwabwe kulabika nga kwengedde. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency Mukama waffe ng'otukulembedde mu tukutegeeza ne tukusuubiza nti eggwanga lyaffe ligenda kununulwa era bannayuganda abo ababadde baweddemu amaanyi, abadde baweddemu essuubi, abadde baweddemu okwagala balaba nga tulabika nga tugenda mu buwanguzi era obuwanguzi bwaffe bwe tulina bulaba nga tutandise okonkona ku miryango gy'okwenuna n'okwerwanirira n'okwerwanako nga bannayuganda. Tuli basiimu nti kati abantu batandise okuzibuka amaaso, batandise okutegeera ekintu ekituufu, batandise okutegeera obulyake bwa Yoweri Kaguta Museveni awamu ne kagulupu ke byayagala byonna okulaba nga tufufubaza atugyamu amaanyi, atugyamu ekitiibwa kyaffe, byonna bitandise okuba nga bigenda mu maaso n'okulabika. Baganda baffe, mikwano gyaffe, tweyongere amaanyi. Basabajja bano tulina bateekako ekipawa ne tubagamba nno byemukola bikyamu, byemukola tetubyagala, byemukola tetubyetaaga, bajja kuleka eggwanga lyaffe. Naye buli we tunaabazibiikiriza, buli we tunaabaleka bajja kkakkana nti balina kituufu kye batukoledde ate ng'ensi yaffe egenze mu maaso n'okusaanawo.